olwatuuse nga nkwata essimu yange nga njiwa omwana munange akwate live nga yonna basuubiza bawa updates. Munnange yabadde atandise okukwata Namakula ng'agenda okufuluma nga lwaki Namakula tavuka tamusikaako essimu. Namakula we yabuuse ng'amusikaako essimu bwe yamusiseeko essimu ng'essimu agikwasa omuvubuka omubamwita Raymond singa agikwasiza Big Dog yandibadde ampa essimu. Munnaye ng'afuna omuvubuka gwagikwasa omuvubuka nga yeebulankanya omuvubuka ng'abulankanya essimu paka kati essimu yange yabuze tuva ku poliisi tetunnagifuna tuva ku poliisi ku reportinga naye nga Rema ye yakoze eki ye yagijje ku mwana n'agimusikako n'agenda n'agiwa omuvubuka awoza DPC yagina tuva ku poliisi tuvawa essimu yange ebuze. Ku poliisi gye ngenze okuripotinga tetunnagulawo fayiro naye ku poliisi bagamba tulina reportinga Rema yayina ensobi naye essimu yange ya bukadde 3.5 nkubire Amuza bbaawe kubanga essimu ngine ya Amuza sisobola kubira bbaawe kati ono omwana yalina okugulawo omusango ku poliisi sinze kubanga nze essimu gwe nagiwadde gwe baagijjeko Rema sinnamalayo Seeguya yabaddewo nga essimu yange Rema agisika abamawulire abasinga baabaddewo bamulabye embooka gye yabuuse era ne baagalirawo okukola interview ku ssaawa eyo. Ninako order z'abantu eza keeki weekend nina abantu ambezija ku Facebook ne bampazi order essaawa eno simanyi manamba gaabwe essimu teriiko ndowooza okusalisa yinyenca nabyo bijja kubeera bizibu simanyi oba enkya ngenda gifuna obaddi wabula kati nafunyeyo akalayini kengenda ogira nga nkozesaako for emergency naye order z'abantu eziriko ne ssente abamu bansasudde ko bagenda kumpita muyaye enkya mbadde nyina keeki y'ab'Embale FC gye mbadde nyina okutwala sina nawe ntandikira kunoonya nannyini waayo nannyini waayo alina kunoonya ku Facebook ate kwesiriwe mba siri ku ssimu.